Kale AKTV nze AK Master emabega w'omuzindalo okutuusaako ensonga zonna. Nkwebaza nnyo sinza kubeera nga nkwebaza omulungi gwampuliriza n'okubeera nga ongoberera n'obeera nga olindiddewaako. Twakugamba wano ku AKTV management nti waakatubeera na mungi nnyo naye tulondamu oyo ow'enkizo gw'osaana okubeera nga otegeera. Ekyamazima bangi muvuddeyo nga mumbuuza ku sanctions ezo ezakubiddwa eggwanga erya United Kingdom oba giyite UK oba gye muyita Bungereza. Kituufu waliwo sanctions ezakubiddwa oba ziyite Enatti ezakubiddwa, naye kiyinza okwewuunyisa lwaki nabadde sikoze ku Natti zino nti ekyamazima Enatti zino tezina we ziyambira ggwanga Uganda, tezina we ziyambira Uganda. Kituufu twafunyeeyo victim omu amanyiddwa nga General Kayihura. Ekyamazima UK bamukubyeko Enatti. Ekiwandiiko mwakirabye kyayisiddwa wonna wonna ku mikutu egyo ku kyadde kino okubeera nga kiteekebwa, era kino si kyankiso. Babadde abantu 30 naye ekikwewuunyisa mu Uganda wavuddeyo omuntu omu, abalala bavudde mu Russia ne mawanga amalala era nga bwe mwagategedde. Ekisinga okubeera nga kikwenyamiza oba ekyennaku nti omuzungu okubeera nga ateeka Natti ku muntu ebiseera ebisinga babala era balina interest oba bo nga bo balina first priority, balina bye basooka okukulembeza. Omuzungu ye muntu akusekera olwaleero naye ng'ate munnange ku mutima tategeeza ekyo kyasekera. Ekyokubeera nga bakubye Natti kirungi naddala ku abo abanyigiriza eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda, naye kigasa ki okubeera nga Enatti bayitadde ku muntu nga General Kayihura eyawummula edda, eyawummuzibwa. Twamwina wano mu poliisi n'awummuzibwa 2018. Kakati essaawa zino bw'ovaayo n'omukuba Natti kiba tekina we kiyambira ggwanga Uganda. Weewaawo nga kabonero kalungi era tuyinza okubeera nga fe abamu abanyigirizibwa oba oliawo nga tugamba yeesi waddewaddeko, naye Natti zeetaaga muntu ali mu ntebe. Naddala kasita abeera nga byakola mu butuufu tebituukagana ddembe lya buntu, eddembe ly'obuntu. Ani awamba abantu? Ani asindika zi drone? Ani atulugunya abantu? Ebyo byonna bye tutunuulira. Ani alina obuvunaanyizibwa ku nsonga eyo? Awo nno we twagala basonge. Bw'oba okuba Natti n'okuba omuntu ali retired nga yawumula takyali mu office, Munnayuganda talina waafuniramu. Y'ensonga lwaki nabadde sikoze video ku nsonga eno eya Natti 30 ezakubiddwa abantu okuva mu ggwanga lya Iran, okuva mu ggwanga lya Russia. Mu Uganda wavuddewo omu, kubanga oledde omwami ono General Kayihura yali yakubwa dda Natti eggwanga erya America, European Union nga nayo yamukuba dda Natti. So kati Bungereza yayongerezzaako Bungereza. Naye twagala tumanye omuntu anyigiriza eddembe ly'abantu ng'ali mu ofiisi lwaki abatakubwako Natti? Ffe kitwagala ekyo kyokka, kubanga eddembe ly'obuntu omuntu atondebwa nalyo. Buli muntu azaalibwa ku nsi kuno alina eddembe lye ng'omuntu, okwogera, okutambula n'okukola ebyo ebibeera nga at least tebikosa muntu mulala. Eryo libeera ddembe lyo. Naye omuntu wajja n'alikumalako n'akutwala n'akusiba nga gy'akusibidde akusibiddeyo mu bumenyi bw'amateeka, n'akutulugunya nga tebakukyajinze nti oba okoze kino oba okoze kiri, omuntu nga tatwaliddwa mu kkooti. Kale ebyo byonna bimenya amateeka. Naye omuntu abivunaanyizibwako bw'aba nga ali mu ofiisi ye n'alekebwawo ate n'okuba yava mu ofiisi, nze ngamba Munnayuganda batalina nnyo waafuniramu. Weewaawo nga kiba kikanga oyo ali mu ofiisi, kubanga tomanya, oyinza okulowooza nti ali mu ofiisi tebakukube oba oliawo nawe ne bakussaako Natti. So Enatti okuteekebwa ku ggwanga Uganda nga yiteekebwa ku bantu abava mu offices, kabonero katono nnyo era kiyamba kitono nnyo omuntu oyo anyigirizibwa. Kyekiri kye nakugambye mu ntandikwa nti video nabadde sisazeewo okubeera nga ngikola, naye olw'okuba nti abantu baagala bagiwulire era bategeere. So mwana wa taata, mwana wa maama, sanctions zino oba Natti ezakubiddwa abantu 30 ze mwawulidde ez'eggwanga erya Bungereza, mu Uganda wavuddewo omuntu omu
gwe bakubye yekka tewaliwo omuntu mulala gwe bakubye mu Uganda era bwe otunuulidde lisiti y'amannya munnanga amannya agasinga gava mu mawanga malala so wano wootegeerera nti omuzungu abeera alina kyayagala okusooka okubeera nga ye abala kyayisaawo bwe kiba nga tanaba kubeera nga akifuna so kitegeeza nti gwe ne bw'oba onyigirizibwa ajja kujja ayogere naye action ejja kuba ntono oba ekikolwa kiyinza okubeera ekitono so wano wetuviirayo ne tugamba nti yes Enatti zaakubiddwa naye teziyamba Uganda ziyamba mawanga gali malala kubanga bali be bakubye mu mawanga g'ebweru nga Russia n'amawanga amalala tetumanyi oba bali mu offices oba baali baavaamu nabo naye omukulu wa Uganda gwe bakubye yavadda mu office ekituufu waliwo emisango egigambibwa nti oba oli awo kale omukulu yagikola okusinziira munnange nga bwe twalaba nga bamututte mu kkooti emakindye era n'avunaanibwa gimisango gye yavunaanibwa mwena mwagiraba gyesinza kubeera nga nziramu so kati si serving officer nze wenjogerera weewawo nga commando always a commando nti commando always abeera commando naye kisinziira n'olw'ensonga eyo Enatti zaakubiddwa naye gwe munnayuganda tolina nnyo woofuniddemu era tokyakyanca nedda mwana wa taata Enatti zaayambye bali abalala bali mu Russia Iran n'amawanga amalala gw'olaba oba ge walabyeko naawe kale EKTV kwomanyira ensonga zonna video nja kusaba giwe ekigalo nga bulijjo ate obeere nga munnange osubscribe nga bw'obanga oli mupya sobole okubeera nga tutambula ffenna oba oliwo nga tetusigalira mabega mwana wa taata mwana wa maama kubanga wano waaka abeerawo oyo ow'enjawulo nga bwe nakunnyonnyoddeko mu waka waffe awedde nti omukulu amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga onono nga ye mukulu akulya oludda oluvuganya gavumenti mu parliament yatadde gavumenti ku nninga n'alayira n'agamba nti okuva olunaku lwe yakoleddeko meeting n'abakulu bano jjukira yasinkanye prime minister n'abakungu abalala okuva mu gavumenti ono nga ababanja abanayuganda be nakusomedde nabo beesaasobodde kubeera nga nkusomera mu lisiti yaffe abaawambibwa oba abaabuzibwawo so ekyavudde mu meeting abakulu bano babadde buli omu atunula ku munne nga talina bwino alaga butuufu abantu bano we baalaga so ono Mathias Mpuuga yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti olunaku lugenda kubeera lwakubiri bwe banaba tebamuwadde bujulizi oba bukakafu bulaga bantu bano mikullo gyabwe agenda kuvayo alangirire nti abantu bano baafa abantu bano battibwa munnange embeera bwetyo bwefaanana mu ggwanga Uganda kale nno bw'obanga oli gy'oli yongera okubeera nga weesabira yongera okubeera nga osabira eggwanga lyo oba oli awo embeera etereere kino situkinenyeza abakulembeze bokka nye n'abantu aba bulijjo mulina okubeera nga munnange mwebeereramu kubanga embeera munnange yafuukuuka EKTV kwobadde olinange AK Master mabegawo omuzindaalo njagala okugamba nti beera bulungi akumata kuumira mpeera I sign out for now bye bye